Baliza Friday. Kubira ka mukwano nga kali musaba kumisi Bruno K. Ulira intro bulo. Mwagala nnyo just mwagala. Ayi bitugata binja tuwagira Man U. Muzanyi wa kafifa. Tuwagira Man U tusamba kafifa fena wadaka ke kabulamu. Kafifa ka junior katono. Abantu basubire ko lunaku ngatuma. Kuno lunaku ekisokera dala this is going to be your first time to make a big show like this, yeah? So definitely expect the unexpected. You get it? So you come expecting something great, massive. Matimalingwas, Kantangaras, Segel. Kuratebo kasora banga mobile shop yegase kubaguzi batebo manye kivulu kikuti. Anti abo bamanyi. Bamanyi nnyo kasaba John Board. Era nganzibwa ne brand ambassador wawe VJ Junior the incredible. Omwagizi wa Man U ambassador n'abantu wa Man U. Agaye akubya akasibu naga nti jangu mobile shop egena gure meza. Era kyensonga etulese wano. VJ Junior. Chokafe twasambanga lwakuna. Tuli mu kya 10 nga brand ambassador wa mobileshop.ug tusazeewo omukulu tusobole okubanga tukwasite tumudduukiridde abasinga baga tudduukiridde nedda ono si nfuuzi muvubuka mukozi tuzze tukwatire wamu naye osegira muvubuka munnaffe tuzze tukole ki tukwatire wamu naye abasibone banyawo sentence receiving eza table ya mobile shop mwebale nnyo mwebadala mobileshop.ug okuwagira ekiboozi nga 16 May eno Friday tukyayogera nti week ejje eno Friday Kulwokutaano Freedom City ya kuuguma anti kigenda kutokotanga si kisaanikira VJ Junior ababulire incredible introduction nzenga nano kiwa introduction mukasera kano nga tolekedde chat waliwo abaana bina benjagala okuyamba mu ghetto na sente zenjo okujjako nfuniye abaana nga bana benyamba mu ghetto bwanga bwe busobozi bwange n'ekirala kyentunuulira. Yeah, I'm looking at that. Reaching out to actually Nikati target yange reaching out to the less privileged places muzigete kati nakola ko project mu Kinubi kati njaka kunonyayo gate endala nayo ngendeyo nkoleyo projects endala njaka kubera nga looking out in the different ghettos mu Uganda. Yes. Okay. Inachipoza. Bruno. Tulaba wawanise kibozi Bruno Kelly kibozi. Ozoyimba like sinyimba zo Bruno Kelly in this. Anti concert ya bafani bibagisabe ne bagituuma ekibozi. Buli kyolaba kyamaanyi g'abantu. Tewali kinasalawo. Abantu bebasaba concert bebagiwa erinnya era bebaguze ticket era bebagenda okujja. Abantu bebagiwa erinnya. Yes, erinnya yabo bebagiyita kibozi. So, nze siwa wakanya bafani bange kubanze nnyimiridde okumaanyi g'abantu. So beba bagituuma kibozi ate balina reason lwaki bonna balonda ekibozi concert. Nifena nenaffe ne tugenda n'ekibozi ne management manager Roger ne tugaba bafani balonze kibozi tugende n'ekibozi. After you separating the Crystal Panda ebyo tuyina byogerako like manager wange ompya yanganye okwogera ku bintu bitakola na music bintu etali takola na music wange banganye ddala byogerako ebisigadde manager Roger ajja bannyonnyola mubuze manager ebisigadde ebyangano byogerako yanga strictly music gogenda okwogerako. Nenga bwe ne Crystal Panda you guys are used to the simuinako buzibu. I don't have bad blood with anyone. Lwaki mulowooza nti muinako obuzibu? Simuinako obuzibu. Nyuma lw'okuba nti muli yakola ekivulu ate notabeera sustained naka yali akuwadde ba results yali akuwadde. Mwe mwabagezaako otteekawo entalo ezitaliiwo. Nze nabagamako nti saali satisfied. Mbw akasente wakazira mbu yali akuwadde akava mu kivulu. Sina kye nayogera. You never had any comment from me and you will never hear any comment. Nze nganze. Buli omu ali invited. I invite my people from my social media platforms. Buli omu ali invited. Yeah.
So bannange banyongera bajjukiza nga 16 May Friday tuli Freedom City mu Kibozi concert ebisingako awo tujja biraba ku lunaku olwa Friday. Kibozi concert kukyanga okitandika kina we kikutadde olaba kina kikongedeko ekyo kiri erimwe kujajinga wendi ne wenali sina kintu kyenkola kyenziza mabega buli kyenkola kibanzira mu maaso so njagala gwe kenyini otule ojajinge wenali oba wendi kati kiyangu nnyo oli muna mawulire osookebera statistics nina kyennyongeddeko visibility yeyongeddeko kiina kyekyongere ku brand yange ebyo byokka bye biyinza okugamba nti either nnyambuse oba nzikiridde. Yes. Okay. Thank you. Bayeyo. Kivulu kitambula tubadde mu rehearsal nga bonda bano se tunaba kwebaka. Tubeetegekera twagala bawa sound music omulungi production omulungi twagala buli kimu production gye tuli mu budgetingira egenda beera yakabi nnyo mugenda siima. Okay. Yes. Omuntu asuubire ki? Suubira okunyumirwa okujja mu concert ng'ogenda kunyumirwa kubanga mperekeddwako mikwano gyange abayimbi bangi. Mperekeddwako Nava Gray, mperekeddwako Grace Nakimera, Daxi Vibes, mperekeddwako Gravity mukwano gwange Lil Puzzle, mperekeddwako Karo Kasita, mperekeddwako Karo Nantongo, mperekeddwako muganda wange Waiki Benda, Epasi, Tonix, muganda wange Reiji, mperekeddwako bonna Tinatine, Lady Mariam Tinatine. Abayimbi bangi gwe buli muyimbi gw'olaba yampa drop agenda kubeerawo ku Kibozi nga 16 May Friday Freedom City. Yes. Okay. Balegula motoka mpya by the ekitiibwa kiri eri Mukama bafaani bange mbebaza Team Bruno K ne family yange abantu bange abanjagala ab'okumpi mama wange Mama Fiina Amini baba Amini Farida Nakazibwe Jackie O the generation n'abantu abalamu bali nnyo bambi. Okay. Yes. Twagala ku Kibozi tukulaba most times hosting abantu bangi ne babeerako tugenda tuuka ekiseera abantu bakukweko mu industry boyina okuhostinga. Baserebo oba bamalayo. Waliwo bafather, bapasta, basheeki. Baserebo beegana tebaggwayo waliwo ba comedians sinano nakwata tandika kuba actors waliwo ba socialite. Baserebo beegana bangi waliwo bannamawulire. Era osobola n'okubazza kiri Kibozi kunyumirwa kuddamu osobola okubazza n'oddamu abalala baba baweddeyo. Okay. Nze ndi creative ate nkira abantu balina okujjukira nze nasoma mawulire so manyi ekyo kukola nja kukyusaamu nzire eno neeri bwe nkwata wano newali mbala ningamba kati ngenda kukola bwenti. Okay. Kintu twaki planning already. Okay. Yes. Ekivvulu tusuubire nti Mama Baby muyimbi by the way. Ani Mama Baby? Oli omukyala yakazala bamitani? Dora. Temujja bantu ku mulamwa gwa Kivulu kyange. For the first time njagala nnyo tufokasinge ku music wange. Ebbanga lyonna mubadde nga mundabire eyo mu bintu ebitali serious. This time I'm focusing on my music. I have new management. So anything that is not my music sikyakwogerwako for now. Right now I'm focusing on my career and my music. Yes. Okay. Bruno, bwabalamu oyina ennyimba meka? Bwabalabalamu? Nyimba nyingi. I have over 30 songs twazisaze n'ozisala kubanga tewali time. Kivulu kirina kugwa ssaawa 6 ennyimba nyingi. Naye kyenayimbako nnyimba zo nnyingi. Bafaani bange bazimanyi abagula music wange ku iTunes ne ku Spotify. Mpezayo album 2 ku iTunes. So music gyali mungi. Yeah. Okay. Omwami Kabuye Ssemboga alina naye ekivulu kyokka tatugamba oyimba bulungi nnyo tumusuubire ne ku kiki agenda kusooka ajje nga tannagenda ku taata wange ajja kubaawo naye tagenda yimba kubanga oli taata wange nze mwagaliza tasobola kuyimba ate nga alina ekivulu nga 23 ekyo kisobola kikkiriza so agenda kubaawo ng'omugenyi omukulu taata wange naye ate nze ngenda muyimbira kuba ndi mutabani we nina okuyimba kuba nze nja kuba maze ekyange ngende nyimbira ate taata wange nga 23 May tuli ku Serena Hotel ku Kivulu kya muzeeyi wange Kabuye Ssemboga. Yes. Okay. Ekibozibozi show bweggwa kikyozaako? Nzizaako ebintu bingi ngenda ta music. Waliwo ennyimba zengenda ottaawo ne ba legend bazirinde bulinzi. Nina tune ey'akabi ne legend y'omu w'akabi gwe sigenda mmenya kati naye bajja girabirawo mu maaso nga tugitadde. So but expecting international collaborations n'ennyimba zendi mu kukolako Rwanda ne Tanzania. So they should expect music, more music. Okay. Bintu byakyuse management mpya ebintu byakyuse.
Wazimbira mamiwo Kyaggwa waguze emmotoka empya tosobola kugula kati ndala ndowooza essaawa zino sente ezojja mu Kivvulu ogenda zikozesaamu ki? Ngenda kukola business. Njagala business njagala okukola, njagala kuyingira real estate. Nyongereko real estate. Nina already obuntu bwange bwe nnina eyo ku mabbali naye